Okay, webale gwe wenna akyatwekumidde ku Lubalusewa TV tukwebaza mwaka ensuso katusubire nti muli bulungi nnyo gye muli mwenna tubeyanza okutugoberera ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuli ku mukutu migata bantu okulegwa YouTube channel yaffe Lubalusewa TV saako ne TikTok wamu ne Facebook page yaffe. Buli kyolaba kyonna kweje emikutu gyombi nga bwe njigambye gyonna esatu bibeerayo. Bogenda ku TikTok nosanga clip entono full video ebera ku YouTube. Genda yo subscribinga, commentinga, mwebye mu commentinze bye tujjamu ne tuddamu ate ne tubongereza ko bikibi mwagala okumanya. Ate mu bintu bitambula mu ggwanga mwe tujje ebyo bye tuogerako ne tuleta ba analyst abenjawulo ne babyogerako ne musobola kubanga mubalaba. Oba oli awo n'ofunamu oba n'olaba kiki tuyinza okutereezaamu. Tubebaza okutugoberera, tubebaza okusubscribinga aba TikTok mu kikubidde ddala nnyo nnyini ddala. Soko okutumira ku mukama wange RCC wa Kampala Ali Nsubuga Shafiki sabo tukutumirako nnyo webali kubango tugoberera ngo tulaba uli wakabinyo jukira nti Ali Shafiki Nsubuga abeerawo nnyo olw'abavubuka ba ghetto n'abanga asoba beereramu ne babanga bava mize giri emibi ali babanga basobola okubanga bafuuka abantu ab'obuvunanyizibwa. Tukwebaza olw'ekyo RCC Ali Shafiki Nsubuga olw'omulimu ettendo ogwo. Nyongera okutumirako Nalebo Awa Mbabazi webale kubanga tugoberera saako ne Meya Kasirivu Kabembula oyo nga ye Meya w'Egombe simanyi oba akomawo 226 yana abatubulira oba naaba akomawo. Tubebaza akensuso nyongera okutumirako ku mabodi webale nnyo webale kutugoberera nkulaba nnyo commentinga nenga tusiima saako ne Edisef ina kuba nkomaawo ate tubenga tweyongerayo ne program olwako lwaleero program nsonga ku nsonga tulina ate gwe tubaleetedde abeeko biki byawayamu naffe twaba ate oba bitwongerako oba tumanya. Lubalusewa ina enjogera egamba nti tulina byetwagala okuyiga tulina byetwagala okumanya. Bw'oyinza okuba olabira wano kumpi naye ate ffe tulina amazima ge tukuleetera n'ogategeera okuvamu ebyo gwe walabye. Tusanyusa okukola ku Lubalusewa TV sebo. Nange nsanyusa okubasanga ku Lubalusewa TV nga Lubalusewa TV mugoba nsonga. Nange sebo eno bagiyita mazima ku mazima. Mazima ku mazima. Nange nneeyongera okutumira ku bakulembeze bannaffe okusingira ddala chairman w'ekyalo gye nva omukulu Arnold Kajoba antwala ku kyalo kyange. Mbadde mpita ayite eyo nendabanga emirimu gitambudde bulungi. N'olw'ensonga eyo 2026 ndowooza tumwongere. Chairman bagenda mulonda ne bano ba kansala ba MP. Tetumanyi nteekateeka naye maybe weeneebeeso bya gavumenti bintu bizibu nnyo. Nije bujja wonna wanaabajjidde tukamuwe. Okay, abantu nabeyanjuli. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Mutebi Ronald. Abangi bamanyinga Nina. Nina ly'erinnya erikola ssente. Ly'erinnya eri abantu eritambula. Nina akola mulimu ki? Nina yeekolera mirimu gye. Ennaku driver wa taxi mwe yayingira. Lwaki togambye Nina dereva? Toyagala ki omulimu gwokola? Principal yavaayo n'atuyimbira oluyimba oluga nti weyagalire mu mulimu gwo. Togwenyumirizaamu? Ngwenyumirizaamu y'ensonga lwaki ngwogedde. Ngwenyumirizaamu nnyo kubanga taxi eyina wentuusizzaako aw'enjawulo. Nze nga nze ng'omuntu simanyi oba abalala bo bakiraba batya naye nga nze nasalawo ne ŋŋamba kanse tolingira awantu wano olw'ebimu ku byempiseemu okutuuka wa wano wendi. Nina abadde yeyanjula omanyi ffe wano ku Lubalusewa tweyanjula ffe ne ntumalayo. Nina azaalibwani maama taata baani Nina yaani tetunamutegeera. Oyagala kumutegeera ddala ku kinyusi. Nina yazaalibwa omwami Kiwanuka Daniel Ematugga mu Kito. Maama omugenzi Nabukaru Aida agalamidde Luweera awo. Kasiisaawo. Yatuva ku maaso. Mu byonna Nina lwaki azze ku Lubalusewa? Nina azze ku Lubalusewa ayongere
mbeeko okutegeeza abantu omuntu wayina okubeera mu bwesigwa mu bantu naki kyoyinza okukola okusobola okutambuza obulamu naki kyotayina kukola okusobola okutatambuza obulamu. Biki ebitambuza obulamu? Ebitambuza obulamu mu nsi mazima kasita obeera ng'olina amazima n'obwenkanya naye kasita amazima gakuvaako toyina kyogenda kweyongerayo mu maaso kubanga singa mbeera nga sitambudde mu mazima nga sitambulidde mu mazima naawe kennyini tosobola kukola ki kunneesiga. Kituufu. Yesebo. Nina ayina we yali atagaliddemu amazima ne gamuvaamu. Nina yatagala amazima ne gamuvaamu. Kyo kyenjagala abantu bennyini omuntu obeere nga ofuna obwesigwa era nze ekyo kye natagaliramu nkyejjusa siri kiddamu mu bulamu bwange okutuuka wano eno wendi mpaka Katonda waali mpita. Nina atuuka atya? Kiki ekimuwaliriza? Kiki ekimulumiriza naga naye bannaye kanveeko mu nsi yattu nyaffe Uganda? Buli muntu yenna agenda okutambula oba okufuna ekirowoozo osooka n'olaba nti wano wendi sitolinze kangende nnoonye ku ssente eziweeraweerako naye ekibuuzo kiri nti otambudde otya ovudde otya wano kitegeera otambudde otya ogenze kunoonya ssente ogenze zinoonya mu ngeri ki zinaakubeereramu emirembe tezikubeereremu mirembe kiwulira. Okay, abalaba Olubalama TV tubaleetedde Nina atugambye ye Kiwanuka Daniel amanya agakola ssente ye Nina era abasinga bamumanyiiko ekyo. Nina tumulese ku Olubalama TV yatusabye tumuleete atangaaze ku bantu biki bye yayitamu ate biki bye yasanga ng'agenze mu nsi y'ebweru si nsi yonna ndala wabula South Africa. Tugenda kuba tulaba biki ebiri South Africa bannayuganda bagenda okukolerayo bakolerayo mu ngeri ki bakolerayo mirimu ki era ebiseera bisinga nze manyi okubiira bannange essimu ne mubuuza nze omu ku abo ababuuza omuntu wadde sinze nakutwala nonga ndiranda ne nkubuuza naye okola mulimu ki nkompeyalinga endabe byokola bikwatagana ne bino bye wali okola eno oba biri bisinga n'emisala nno mwana tutumanyi ogibuuza ne tuga ofuna ssente mmeka gy'oli ndi gwogenda omusalirako oba omwongeza naye tuba twagala kumanya nti life yeeri eri etya ku yeeno so okompeyalinga okwo tuba twetaaga ebiseera bisinga Nina agenda kuba atunyunya life ye South Africa abamu tuwulira mpulire batunyumiza bunyumiza naye nga n'abamu abatunyumiza nga bwaggaye nti abamu tebalina mazima tasobola kukubuulira oyo ayinza okubanga mubbi e South Africa nenga tagamba twagala tumanye Nina yali akolayo ki era Nina bwe yagenda biki bye yategeerayo biki bye yamanya olunaku olwaleero abateekamu ensimbi ye Matuga Estates ne Band Properties bano nga basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags batuukire basobola kubanga baguza ploti ez'omulembe ate nga nnungi ennamba za director wezirawo bakubireko basobola kubanga bakutambuliza ekintu ekitambula obulungi nnyo. Julie Classic Fashions bano nga basangibwa wali Matuga ku mabanda bakola ekyokukola ku ngoye oyagala suuti oyagala kanzu oyagala mpale muleete abaana olidde etuuse basobola kubanga babayigiriza okutunga ebintu ebyenjawulo. Nina nkomyewo gy'oli njagala ombuulira life ye South Africa yegwe otuukayo mwina ne kino kyemugamba nti waliwo eyakukimye njagala otubuulirirawo Nina alinnya ennyonyi atuuse South Africa ku airport ani amukima? Nze mu lugendo lwange ebintu bino tubyogerako ne bangi tebibasanyusa tebibasanyusa yadde n'akamu agamba oyayogera ati oba agenda kwogera ki naye nze bwe mba kati mutima gwange kati njogera ekintu oba onyiga n'okola ki naye nga mbuulidde oli asobola okukola ki okutegeera n'abaako ekintu oli akikunyigidde ebbanga oli awo kijja ku mutima kinyigidde ebbanga kubanga saatereera okitegeera n'obulamu bwange bonna buyinamu engeri gye bwakyukamu kakatonotono kakati nze nti ndowooza kuva ova otya wano nva ntya wano nze okutandika 2016 nina bulaza wange gyabeera eyo yampitanga jangu naye nga nze nensooka nkigaana nga siri nnyo instrate nensooka ngamba ngenda kikola ntya kino
ne tujjanga omwaka gutambula wejejja akati covid watuukidde oyo awo ffenna twali ku bunkenke mwena mwali ku bunkenke obwa covid ze teyampisa bubi nnyo otherwise kyesinga okwebaza Katonda naye nga kuba enteekateeka teyali nnyo mbi ku saidi yange naye covid oyo amalo mba ndi ewaka nsanga missed call zange nga 5 ewaka ku simu nkuba essimu mbuuza ani ono ankubira ndogikanga nina omwami omu nga mpa akalimu covid nga nvugaawo kaloole mpola tutetenkanya bamwe babakkirizanga batukkirizanga ne tutambula kati omwami oyo ngenda okubeeramu n'akasente nalina $8,000 nga za mukama wange nva kukola nzitadde mu laptop mulole otwalira mu biki oli musuubuzi kusuubula kwaliko bijanjalo muceere biki bwe tuba tuve mu field eyo mitiyana biki tutambula tugenda tugaba nalina mu nsayi $8,000 nga nzikutte bwenti neze nali mu mativu n'omusala gwe nali nkola ki wali ofuna gwe nali nfuna gwa tegwali mungi gwe yali ampa bwe mba nakkiriza okukolera tekinkakatako kukwata ku ssente zo kubanga nakkiriza salary oli kati $8,000 oyinza okuba oyinako na $10,000 ng'amagoba ebisigadde yonna capital kati siraba lwaki nzitunuulira bwe mba ne ssente ezo akasimu kanneeyongera okuvuga nzikutte bwenti ziri mu bbaga nasula naze kasimu kaliko linnya ki eryo olwo kaveeri kaŋŋamba waliwo abajja jangu South Africa eno biki temugaba naye nze obulamu bwange bwonna mpulira njagala ngule ku mmotoka eyange najo era nga oyina ŋŋamba emyezi 3 oba oguze mmotoka abantu n'abasinga batera okugenda ebweru nga bagendereko eyo njogera oyina myezi 3 nguze mmotoka nga myezi 3 n'aba nfunye $30,000 nga zange ntima iwe ne guŋŋamba tambula ku $8,000 ze nalina nakwatako obukadde 2 olwo otandise okukwata ku ssente za mukama wange obukadde bumeka obukadde 2 ne nkwata 78 nenzitwale wa mukama wange oli ambalidde buli kimu ngambye process egenda mmalawo $6,000,000 okulinnya buli kimu ogenda tambula ogenda ne mugamba nze sigenda yita wansi obusobozi waggulu sijja bufuna nangamba oba oyagala wansi mpa obukadde 3 okuyita wansi kyeki mugenda kukozesa buses Tanzania Malawi Zimbabwe Zambia then mpaka ngawona muli mu basi awona basi zituka basi ya ekoma basi yatukomya Zimbabwe basi yatukomya Zambia yes basi yatukomya Zambia netutuukaawo naye awona akantu nga si kintu kyangu okutambula olwo mukama wo muwadde $7,800,000 obwesigwa bwakuvudde dda si ogyeko wabula obyeko $2,000,000 oba bubbi obyeko $2,000,000 kati oli yagambye $6,000,000 ng'okoosa ennyonyi $3,000,000 mukoosa wansi oyina 2 akamu okajjawo akamu bwe malo akamu njogera n'oli agenda okundisiivinga eri amugamba muleete ngenda kuwa ki balance ntambula ngenda muwe obubiri manyo singana omusajja mu hoteli n'omuwa ssente tomumanyi gwe gusoose omula muno mu Uganda wano mu Uganda bwayisa ffe tujja mu hoteli tuli emmere ffe tulowooza muli bawa mukumba walogoza okuwa ssente obutamanya kyekyo walogoza okuwa ssente n'okwata obukadde 2 n'obukwata n'obubuwa mwe mulo munywanywa kacyayi kamwawo bukadde 2 oli n'obumuwa n'atambula n'agenda n'agamba enkya mutima gwasigala gunkuba kutta obukadde 2 mpaddeyo eri oli mugambye nina gwe nsigadde nkola ki manja tugenda mu maaso awo tutambula ngamba kati senga nkuba ate ono ngenda munnyonnyola ki naye nga akonekitinga ali bweru ye gw'omanyi ye gwe mmanyi wesizeyo ono simukola ki simumanyi nkwata ssente zange tutandika okutuuka n'ebintu nabireka mu nnyumba we nali mpangisa sajjaamu yadde bulangiti yadde sowaani obwongo buddusa obala ziri ssente bala wali emyezi emeka 3 $30,000
nja kuba nfunye ekigege yange nze gwe mulimu gwentegeera olwo tannakutemyako biki byogenda kukola tewali teri ayinza kugamba balinga batwala doofe dole gyogula wali mu wino n'oleeta n'ogamba mbu kati yiino bangi abakolerayo ge bawulira ebintu nga bino tebasanyuka tebasanyuka naye olugendo olwo mmala omuwa ssente omusajja ngamba enkya saa 8 enkya saa 8 tugenda natandika ninnya kamotoka otuuka wali eri nalinnya na boda mpaka yogayoga kibuga ngenda ninnya basi omusajja ono omala omuwa ssente waddamu n'omulaba bwe namuwa ssente saddamu mulaba kati basi ate ogirinya otya twasigala ku ssimu gweolijja bulijja basi togisasula ate basi batugamba sasulira wali wennyini yebyo ye controller oli wamuwadde goli mbuzi olina okulya olina okunywa yagamba bwagamba kawunga kalye naye nga mu mazima wo watuula mu basi ng'eryokke nga yabisasudde byonna yabisasudde ffe tetwamanya mpaka kutuuka nga siina kyentegisi wenzigyeku yadde 10 n'atuuka oli bwomu ne baaga yo manyi mutera okwambala baaga zammwe ezo tezibavaako tugenda nzasangamu bannange nga tuwera 30 obadde omanyi oli omu kumbe tuka mu basi omanyi otya nti muli baawamu wentegerera nti tuli baawamu bwe yagenda n'agula soda busaketizi amazzi bye mugenda okunywanywako mu kkubo bwe yaleeta baneerola bamulimu abajjamu luno bajjamu ne bali bajjamu olwo nga mu basi omulabamu nga mwali tugenda kuba ye yandagira nti linnya eyo ogaye mwalimu abantu nga 3 nga ffena tugenda mu kifo kimu mu kubalamu akatono miliyoni 2 kiba kiza ziba 3 abantu 3 zesende meka katabira ze miliyoni 9 ate si mwena nti muwadde 3 ayina bayinza okubanga bo bate wabe 5 abasajja sente nga bazikolera mu nfu naye zakutoba kuba natunuli musimbudde basi esooka eva wano etuukira wa Tanzania batugjeemu awo ku boda tugenze batukoneddemu ka visa awo mu tukoneramu ka visa tumala eddakiika nga 3 tukomawo mu basi yaffe eddamu ekoleeza tugenda Duduma Ishaka ekibuga kya Tanzania eyo bwe tutuuka eyo netuyiwaawo nga tulina okulinnya endala etutwala Zambia twasula ku twasula mu basi wane Tanzania omusajja ono katumutuma omugezi sawa ebyo naye amaze dobbi planninga byonna yakulagira bulagizi linnya eri mugende mwero tumaze okwetegera tulina ogubinja tugenda okulinnya endala etutwala ku boda ya Uganda ne Zambia tutuuka Zambia ekiro tutuuka ku boda ya Tanzania ne Zambia nga abasajja bayina ssente abali awo ku boda nga bakutte ssente zakyolo abawoza banvungisa bikoze bitya batambula forex bureau yabwe ebeeraawo bo muntu buntu akutte gubokisi gujjudde landizi eza South Africa baziyita amafaranga ge Zimbabwe bonna bali awo batudde bayina amafaranga naye ng'oli ayina just a box eya ssente ate somu nga batambula ku street nene ugenda kukyusa ugenda kukolota bakuyita nga balinga bakutte ebinyeebwa nga boona ogenda ku mabanda ogambe nti oba mu katale mu wino ow'engoye ze ssente asajja ze bayina kati bwe ndaba ekyo n'enkuba tooki gye ndaga nola miliyoni za 3 ng'ozikutte mu kibokisi kankuveeko olwo nentandika okutunda olwo bendi nabo mulimu abaali bagendayo kedda nga baddayo buki naye ng'ate tulinga 30 ng'ate tuliko nga 15 ffenna tuli bakadoonya bapya tuli upcoming bino byonna mbikugamba omuntu ategeere beera mwesigwa na mumativu wawaho okolera omuntu takubaliranga ekintu akuyite ng'omaze ebbanga nga toli naye n'osituka n'ogenda ebiseera ennaku zino waliwo ekigonjeddwawo omufeera akubira essimu naga gyebale ssebo olinayo omuntu eyo njamufula tani boy ku mmotoka y'amafuta mumutima n'obuuza talinayo baganda be talinayo mikwano gye ninga n'omumanya tokola ki otuuse ku boda ewali ssente odoose n'osooka oyogera akantu ako akattani y'amafuta n'akafuna essimu eziwera 5
abantu gye muli eyo banne kino kijje ku Lubaluseewo abantu bakuba amasimu neyefuula akumanyi naga nti olinayo omulenzi olinayo omwana azookola nga tani boyi ku mmotoka y'amafuta bafere omufere ne bwakujjako emitwalo 3 era ojjolabe bw'omugaa nti muyina atandika mugambe awereze endaga muntu ye awezeko emitwalo 3 awerezeko kino tukibagamba okuva ku Lubaluseewo abo bonna bafere buli akuba esimu nagandi agenda wa muntu wo mulimu gwesoka webuze muli ye tayinayo muganda oba mukwano gwe gwayagaliza mulimu ogwo tutuuse nakino kankigambe basaba ssente nga zirimu ensuusuuba susuuba ogimanyi ayinza okugamba mpereze emitwalo 3 mu 12,500 mpereze emitwalo 2 mu 12,500 oba mu 13,500 lwaki tebatera saba ssente nnyingi zikkanga bwana uga nti mpereze emitwalo 2 tojja gamuwa emitwalo 3 oba 2 mu 12,500 zikwanguyira gwe balamu ng'akubye abantu 2 olunaku kibaleemuko nze social media eyo tutambula tugenda nze nabeeranga nnyo wano nga social media sigitegeera just WhatsApp nenkuweza ayi bikoze bitya naye ennyiga gye nnyigamu smartphone ogamba nagibumba ogambera ennyiga gye nnyigamu smartphone olowooza nagibumba ogamba gwe wagibumba nze yagikola badda soko nziza wali ku boda otuuse ku boda sente ziyitingana ononga kulibita bw'omufere ayinza oba omufere soko muleke tambulya nnyo mubafere ndi bukubunkenke manyi ne bw'obeera ng'ogaseemu ofinyemu akasente bw'obeera obeera toteredde oli ku boda ndi ku boda sente ezo zomulabako tutuuka ekiro 9 ndi ebusaasaana tusala awo eya Tanzania tusala okuyingira mu Zambia tulinya basi endala eyatujjaawo ssaawa zaali 11 byonna bitegeke tutamba tugenda tugiyingira tugenda tuvuga mu kibuga kya Tanzania kya Zambia ekikulu awo we twasula kawote tumala okuva mu basi asajja ne batusalako n'emmundu Zambia ne batusalako n'emmundu tugenda ku hoteli kitwe kitwe kitegeeza face ku face si byagamba mbu byakuddawo kwemu ndiyo namukatu bwe bakusalako bagiyita bade kitwe bwe tudde eno ye face ku face olwo tuliwa abasajja ne batwetolola bwe batuka yali atukulembera n'agamba tewabaawo ayimirira mwena mukoleki mutambulire mu kibinja tewabaawo aleka munne olumwogera lulimi ki tuli mu Luganda wano kuba ffenna tewali Baganda tugenda ku hoteli yayoledde nga mbuukinge netulinnya aba yakubye dda akasimu nti tujja sajja batusalako emmundu twangwa tulinnya amadala tuyingira munda baagaze tulina kitegeeza mutambula muyina ki sente bo bamanyi muyina sente naye nga mulimu naffe abasigadde nga woogula akanyeebwa nina kugamba mpaako olwedde nabaddeyo kali nakalidde siina kye nnina olwo mwamanya ki abali babasazeeko bali ba gavumenti eyo oba bali just babbi bwe nabuuliriza nga lwaki abasajja kuba balemerako ne bajja ne ku hoteli waggulu nga balingize wa hoteli n'ayita security n'asalako nga basazeeko hoteli kuba bazirumba nnyo nga buzisuzeemu abagwira baba bamanyi bagenda bayina sente ndowooza okutandikira awo mu eyo ensi bwe natandikira okulaba kye bayita emmundu wano mukaabya kajanja natandikira okulaba kye bayita emmundu ne mmanya nti kati omwana wa myaka 18 muli mu kiwato ne ngamba kati no gye tulaga guyinza obba omuliro abantu bali bonna bayina emmundu abasinga bazirina abasinga obungi gwe kitwale nti wano tuli bulungi tewali wano tewali folabula bipisto waneno mu kiwato n'ogalaba omusajja atambula alaga emmundu naye ng'ate w'amateeka tokeerabira kati gwe tokeerabira w'amateeka naye ate wali agenda ogikulaga mu kiwato ye mutabani wogozaale waka vaku bisobi ye mutabani wogozaale waka yoyo bwe tumala okuvaawo twavaawo essaawa ye yasiga asula atambula omusajja oli yayinga teyeebaka zigenda okuwera ssaawa 3 ez'okumakya n'aleeta akamotoka kaali
wano balina engeri ibiri gye babuzimbamu ne babusaanikira eno emabega nga olaba pick up enkula gye yakula kati balina engeri gye bazimbamu nga bo babubikka emabega tuli bangi akamotoka kalina otutwala nga bwolaba pick up emabega muyina okwepanga muli munda olwo mutandise tugenda kati bano nga bagenda boogera bannaye bwe tunaatuukira mu nsi eri amatobuta ensi tulukko omubisi gw'enjuki mpulira enjuki tuzimanyi waffe kati ate eri ensi webanga etulukuka mubisi olowooza ki ekiri awo guli mubisi gukulukuta panze mu kamotoka tugenda olwo okuva e Zambia akamotoka ako katupanga twolekera boda eya Zimbabwe kati yali atuvuga atuuka mu maaso agamba sijja asooka asiba bamukuba amataala awo byekiyayeyaya awo nga bw'obitegeera agamba tabuuza oli ki ekiri agamba wakyali wafu bw'oli ayogera mu lulimi luli kuba yali gulabika gwe mulimu ogukukusa abantu baba beemanyi okitegeera gwe mulimu ogukukusa abantu kati tutuuka omusajja asiba agaba nesijja baso agaba babo kufe bebani kati fe amala okwogera n'oli fe atuddira mu luzungu babo ayogerate mu luzungu omutima gwankuba yayogerate mu luzungu kiwanvu ekyo tojja kisobola nze atajja kisobola mu luzungu abale balubalisa TV so okibogeremu omutima we gwakkubira awo yayogera kigambo ki mu luzungu tojja kisobola tuveewo munsi omuntu aba anoonya sente tezikyaliko bitabo kali ne wentudde wema ntudde n'akakadde aw'ebitabo tannabatuula nako masimu gavuga tukolera kuno mpulira omusajja ayogera ekigambo mutima gumbwatuka batukweka mu kayumba nabbali mu nsiko batuteekamu essaawa zaali 8 ogw'emisana omusajja baga sijja basobola atukomezaawo tulimu essaawa 8 olwo oli yabajja e Kampala kwali naye kwali tuli naye alina okuggusa olutalo yamala atambula babaako n'omulala gwe batambula naffe batuleka mu kiyumba kyali kifulukwa tusitama tuli omwo tusitamye naye ng'okuyimusa omuntu oguwanvuyemu tukuyite mu ddinisa gwe omusajja kiki sitama wansi tuli omwo tuli wansi nga twebase tuli omwo yokera mwalabye edda ku mmundu okutya okuli awo buziba tuli omwo mu guyumba ziwera essaawa ennungi zaali nnyo ez'ekiro kamotoka kajja nga bw'onoolaba wanoye kano kamotoka kipulimo kagambe pulimo nga pulimo eyo erina otwala abantu mu bbuutu emabega ne wano mu maaso mu bbuutu neeyingirayo 3 ne bagiggala ne wano mu maaso wano mutogomega ne mutuulawo 4 ogwe maaso ne gutuulako omu ne ddereeva omu kati tugenda eri ku booda emmotoka kati ono w'obooda aba ayitawo ng'ono mukazi we kati olwo mwaba tudde eno mu mutto mwewunzika pulimo ebeera tinted emabega ne maaso kati endadinisa ly'esayidi eno neri agbaabo ku maaso bagassa kati wali ku booda bakkiriza emmotoka zaawaawo zikolerawo mirimu gyazo ziyitawo kumbe mwe muli munda ne batutwala ate mu kifuluku ekirala bwe tuyingidde Zimbabwe wano mwayi muva Zambia tuyingira Zimbabwe ne batutwala mu kifuluku ekirala neddayo n'ekimabali neddayo neereeta abalala mpaka wetwaggwayo nga tuli mu kiyumba enjala etuluma njalange batuleetedde waliwo omukazi awo munda awo n'atuleetera ku byokulya bw'atuleeta ku byokulya tulyalyako bukyali tuli mu butanda eyo nga tuli mu butanda twebase tuguma
tuba tuli awo motoka endala nejja yali ya kika manyi ezimotoka zeeni eri teziriiyo teziriiyo kuba wano tukozesa mu Japan ate eri Japan si yakolayo wano tuli kuba Japan eri tuli kuba Japan bali beekolereza abo kuba wali South Africa Zambia Zimbabwe bakole motoka zaabwe South Africa yekola wali basinga basinga kuwa bali so muri Zimbabwe yes olwo tumaze okuyingira tuli mu nyumba ate endala tuvudde mu Zambia ekifuluka tuzze mu Zimbabwe nenga mu byonna sente ya mwebabonyabonya kuba olwedde mwagitaddeyo wano muna Uganda wagambira nti ondaba nti bwenfuna miliyoni 5 nga ntandika business nze mwana muganda akatabya ne muganda akatabya tufuna milioni zaffe 10 tutandike business naye mwe muzitaddemu mugendere mu motoka mu buutu ate so mugende mufune ziri ennyingi nga twagala ziri ennyingi jukira oyina ekiroto ky'oggula emmotoka y'empya nkubuuzeemu ekibuuzo emyezi gibadde 3 emabega oyina milioni 10 emabega mu myezi 3 egiwedde emabega osevinze obukadde 10 sevinze emitwalo 3 nina zina zimazeeyo ku school fees kati gwe watanga myezi 3 bagambye ogenda funa 3 mbana genze dda mu buutu kati awo wenzija nina 3 boyongerako 0 wali mafunye milioni zanga 3 mu myezi emeka myezi 3 nga mu mwaka omulamba wano mwewola sente mugende mugule ennyama ya Christmas mitwalo 10 mpulira tata mama atalina sente baba sombe mwenna muweddeyo muri mu Zimbabwe tuyingire emmotoka endala ejja ekiro ekyo eringa super yakula mutambula kiro na misana emmotoka eringa super custom batupakira omufena tujjamu mulimu omukazi sijja boogerako manya si kuba bonna mikwano gyange mugali asatu mulimu n'omukyala abakyala twalimu nga tuwera munawoli mukyala nga bawera baleziride balimu kituufu ebizibu byewayita mutoyinza kubanga tokyukakyuka ebizibu nayita mu bingi era omuntu wayinza okulaba ate nga atambula ng'otambula era akadde koberawo neweeyogeza wekka ate kintuukangako kubanga wala natuukayo kale nafuna okubudabudibwa nembaga akasente akatono olwo ntuuka eri ngenda benasooka bwe tuyingira super custom eyo tugenda olwo muddawa olwo twolekera tulina okuvuga bababuulirangako nti katudda wano ng'ani akugamba tula mu mmotoka kwata kaguguko tula mu mmotoka tula mu mmotoka tuli muli bwe tutya amagulu ne gakufuuyirira mwepanga weemu wano takisi zibatikka bana ne tukayana kati we bakutadde abana wabulawo abalala 3 ne muba 7 muno ne muloka mukunyiga muno okugulu ne kusanyalala ne kubivaako noyanga okwo kwafudde tekukyali kuku simanyi ne katosi bakyatikka walukaga yimba takisi ze katosi mbwakabindo n'amabidde notabe abantu akabindo n'abantu notabyawula tutuukaawo tugenda muli mu super custom lwe lunaku lwe nali nsoose nga sigenzeeko mu zoo okulaba empologoma bisolo ky'omanyi eky'omunsiko nga kiri ku kkubo banga kiri mu kkubo ekikambwe nga gwe boonookera kumanya n'osanga empologoma mu tawuni yammwawo ku main ng'eri mu kolansi naye ng'okyali waawo ng'oli mu mmoloka bwoti emmoloka ejja etambula mmoloka eseeyabuse eyo olindayo kyezzaako w'olina okuyita olina okugenda mwasanga empologoma seemusi 2 empologoma gye mmanyi manya ekisolo ekikambwe twakisanga nga muli mu zoo nga liringa si zoo ebyo bibyawo byo bitambula byawo nga gwonomanyi nti kolansi ngenda Kampala ebyo katugiyite game eyandibadde nga game park naye beka byafuuka nnomo kuba game park yandibadde ina security naye se twalabanga security eri awo etugamba mbo batemukola kino nga tugenda empologoma eyabuuka neekuba emmotoka bwetu ne tuwoggana nga tumanyi ffenna kaweddemu omutibale gwaddamu kukubaawo nje neebunzika bwebunzisi nti kummotoka bwenti neŋŋamba ekijja kyetujje omudereva atuvuga atandika okusumagira takkiriza kuva ku mmotoka tuvuga tumanye emmotoka ssebo bwotwo otukuluma ne tuvaayo netandika kudda wano nga bwendaba agira bweti nkuluzuuka twabeerangu ekyo emmotoka neeyiriba emmotoka neegenda
kati mu kkubo omwo buli checkpoint gye twasanganga zi checkpoint nga batuyimiriza yabangayo alina akasente kakola ki kawaayo kati atuuka ku lasiti sente zibukola ki bali baagala $3 nga abawa 10 checkpoint yasookayo yasembayo si yali esembayo wetwali nga akyagaba sente tukyatamba tetunaba na kuyingira South Africa tukyali eno tukulukuta cheza over Zimbabwe lolo kuyingira South Africa yes bw'obanga oyisa eri abayite Malawi abayite abayitawa nfe twakozesa wano kati tutubuka awo tugenda checkpoint eyo sajja beekyanga agamba mwena ngenda bakuba amasasi ku checkpoint mwena ngenda bakuba amasasi ayogera lulimi ki lwe muwulira Lungereza Lubalusewa TV mazima ku mazima.